first page. Page esooka wano. Ggwanga kinyonoroza sikirabye. Abalinnyalinnya. Iwe musingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu, jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. We young women and men of Uganda are marching along, the path of education, singing and dancing with joy, together uniting for a better and race to knowledge during this spring resourcefulness, during this spring and race. Okay, you let's say, okay, let's pray together. As me, oh God, as my Club of Sunday. Okay. Is it on? Is this one on? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Recognize the teachers and thank them so much for supporting the young generation. In the song you sang, we young women and men of Uganda are enjoying your school. United for a better Uganda. That's the part I want most. Which is also very important that you have to get to do well. We are the pillars of tomorrow's Uganda. That one makes me feel this country. If for us we played with it and you see our mistakes, it's you have to be determined to correct those mistakes. Too. And therefore we on serious business. Is that okay? Yes. Tetuze wano mu bya kusaaga. Alowooza mbu tetuze kusaaga. No. Ffe tuba tunuulira mu ate ne mu Lungereza ne mu Luswayiri byonna kitegeeza nti batunuulidde ebintu bingi. Nja kwogerako katono ku bintu ebyo wakisoma mu Luganda ng'omugenyi ono amaze okusoma. Become something else. You are. Ate UNESCO etugamba nti let the children be. Abaana mubaleke babeere kyanga ababatutte era ky'oba olaba nti eggwanga ligenda. Abantu bawemula ne mu Luzungu kuba kiba tekimukuba naye mu Luganda tasobola kuwemula. Mukimanyi ekyo? Ebigambo mu Luganda bizitowa kuba oba obitegeera. Mu Luganda mba wa wansi
oba bwe nsoma mu Luteeso mbeera wa wansi nedda. Oli muntu munnayuganda alina gy'osibuka. Okitegeera? Obugunjufu obusooka buva mu muntu okwogera olulimi lwe, okuluwandiika n'okulusoma. Mw'ojja ennono mw'osibuka ekulambika obutakola bizira. Waliwo ebizira mu ggwanga lyo nga tebabikola. Naye olw'okuba nti tubajje ku bulamwa mutandise okulaba abasajja nga bawasa abasajja, eyo no kikafuwe. Wano bw'osoma ebitabo ebyaffe ebya wano tekiriimu. Mukitegeera? Tewaliiwo kitabo kikugamba nti oli mukazi ofumbirwe omuki omukazi. Osooka kubeera Muganda olyoke oyiga oluki Oluzungu. Osooka kubeera Mukaramoja Muteeso olyoke oyiga oluki. Tuwagira ennimi nange kati okumanya okwogera okusoma n'okuwandiika olulimi lwo si kya wansi n'akamu, kuba mw'osinga okutegeerera. Abasinga wano bwe tutandika okusomesa mu Luzungu ebintu mubigwa, bwe mubisoma mu Luganda mubikola ki? Mubiyita kuba mutegeera bulungi. N'olwekyo tetugaana kusomesa Lungereza, naye tugamba tinga tulugattako ennimi zaffe nga tulugattako n'Oluswayiri. Ndowooza mutegedde bulungi. Oyige obuwangwa bwo, oyige ennono yo, oyige ebikwatagana ku musingi gy'ova, ate oyige obugazi bw'amagezi agasibuka ku kyalo kyo. Bwe baba babuuza ebibuuzo omwana wa P1 tebajja kumubuuza bintu biri Buganda oba Tteeso, bajja mubuuza ku bikwatagana ku ki? Ku Kalamojja nga bw'eri ekitundu kye, kubanga gwe musingi gw'okumanya. Omusingi gw'okumanya mu Luzungu tugamba ecology of knowledge. The ecology of knowledge is grounded in your family. It is grounded in your community. Kw'ozimbira ebirala byonna, ekisaalu mu Lungereza nga bakiziza mu swamp, bw'obanga tokirabangako oyinza obutakuba bulungi kifaananyi mu bwongo bwo. Naye mu Luganda bwe bakugamba nti ne tusanga ekikere mu kisaalu, ojja omulamwa gwaffe gugamba nti make reading a way of life. Bw'obeera ku takisi mu kifo ky'okubongoota n'okuvuma n'okusooza abakutawaanyiza ku kkubo, soma ki? Carry your books as you board the taxi, as you board the bus, as you board the train, and you are traveling on a long journey. Nyagange Nsebaziwe Saara, ndi musomesa eyawummula eri abazadde. Temugayalirira nsonga ya kusoma, nammwe musobola okubaako n'abaana bye basoma waka, mawulire, bitabo, cards. Mwongereze ku ebyo ebibaweebwa ku masomero, kubanga eby'oku masomero ate olumu tebibamala. Naye njagala kubategeeza nti ekimu ku misingi egy'okutegeera ebigenda mu maaso mu nsi oba n'emirimu gyonna gye tukola gitandika na kusoma. Omwana bw'atasoma bulungi nga kyali muto, era n'emirimu gye gigootaanagootaana mu maaso eyo, n'atafuna kye yandyagadde. N'olwekyo mulabe nga bana basoma ate nga bawandiika bulungi. Amanya gange nze Koni Magomu Masaaba, President wa Rotary Club ey'Essonde. Leero twenyigidde mu mukolo ogw'okusoma mu ggwanga lyonna, kubanga okusoma kintu kya muwendo nnyo, kubanga bw'oba osobola okusoma bingi obeera empowered, oba ofuna amaanyi ate omanya by'otamanyi. Ne bw'oba totambudde oyinza okumanya ebikwata ku nsi endala. Ate n'abaana baffe baba tebasobola kusoma, bino ebibuuzo bye babawa mu end of year oba mu P7 baba tebasobola biddamu bulungi, naye omwana bw'aba amanyi nga asobola okusoma kiba kimukolera, kubanga ategeera by'asomye, ate asobola okutegeera ekibuuzo baagala ansa ki n'agiddamu. Katusomye nnyo n'abaana, tukyagadde nnyo nti Uganda yonna abaana baffe tulina obayigiriza okusoma, kubanga waliwo ebintu bingi ebiri mu intaneti, ebiri mu mawulire, ebiri mu bitabo. Kati omwana bw'aba asobola okusoma ebintu ebyo asobola okwesomesa, ate bw'aba ategedde ky'asoma then ensi yaffe ejja kulongooka, kubanga ebintu eby'enfuna biri mu by'okusoma. Ate bw'oba tomanyi kusoma oyinza okufuna obuzibu oluusi ne bakukozesa ensobi kubanga tomanyi, oba n'okola ensobi gy'otandikoze naye kubanga tomanyi kusoma, nga bawandiika wali instruction bakugambye wano toyiwawo kasaasiro,
naye kubanga tosomye oba tokifuddeeyo oba okola ensobi eyo n'ogwa mu buzibu. Performance ekyukidde ddala ssebo, ekyukidde ddala kubanga abaana ekisooka ddala bavuddemu okwetya. Abaana bano olw'okuba nga buli lwakusatu balina awa gye batulwa ne basomera mu group, bavuddemu okwetya, bamala okusomera ne bannaabwe ne basoma mu maaso g'omusomesa, bakitwala ne mu kibiina ne basobola ate era okusoma. Ekyokulabirako bwe twamalirako 2022 ekibiina ekyokubiri kyalina abaana 89, naye ng'abaana abasembayo 10 balina okusoomoozebwa. Abaana abo bonna bwe twateeka okusoma kuno mu nkola, ekibiina ekyo kyonna abaana bagenda mu kibiina ekyokusatu kubanga baali basobola okwesomera. Nze ndabira ddala nga kikyusizza nnyo ku byenkola. Basobola okuddamu ebibuuzo nga tewali abasomedde ne babisoma. Kale ndaba nga kikyusirizza ddala ebyensoma. Kikyuse. Twatuuza abaana 58 ab'ekyomusanvu, abaana abo bonna baayita mu madaala amalungi, bonna baayita. Kitegeeza nti okugenda nga basobola okwesomera kibayambye nnyo okuba nga basobola okusoma obulungi. Erinnya lyange nze Nakitende Estarita, ndi mu primary 7. Okusoma kuno kunnyambye okumanya ennyo bye nnina okukola mu bulamu kuba nkimanyi binnyamba, bigenda kunnyamba nga nkuze. Ate kati kyendiko njagala nnyo okusoma Oluzungu kuba w'osoma Oluzungu you go to foreign countries and even you speak English because they don't understand Luganda. Ate nyongedde nnyo okumanya. Nze nava ku ssomero lyange nga simanyi kusoma luno Luganda, naye ku mikwano gino gye nfunye yennyambye. Eyongeddeko ku magezi kati nga mu by'okulima, eyongeddeko ku skills ezimu, eyongeddeko ku by'okuyiga bingi. Wakati waliwo emirimu egimu najjo gyetaagisaamu okubala. Obeera tewasoma bakuwa ssente, oyongeramu ssente nnyingi. Amannya gange yenze Nakaziwe Marie, ndi mu P7. Okusoma kuno kutuyambye okunnyonnyola ebigambo ebimu obiyiga. Waliwo ebigambo ebizibu naye we mubisanga muli bibanyonnyola. Okusoma kuno kutuyambyeko okwongera ku Luzungu lwe tulinawo. Okusoma kutuyamba n'otuyamba w'osangawo akapande okasomamu n'otegeera kye kategeeza, si kasanga awo n'okayitako buyisi. Kayambako oba kakuwadde empapula osooka kasomamu n'olyoka osayininga, oyinza osayininga ebitaliiyo.